Enoch Atuhaire Mpaji twamusanga afalaasira abayizi banne ab'ekibiina eky'omusanvu mu ssomo lya sayansi ku ssomero lya Lwadda Church of Uganda Primary School e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso nga lino lya gavumenti. Omutwe gwe baliko gukwata ku ngeri amasannyalaze gye gakolamu era ng'omusomesa we Musa Najib Ssaabavuma gwe yeesiga okuyisizaamu banne. Nga bejjukanya banne abalala beekolamu obubinja era nga kyayogera nabo kye balabako gattako n'okukikola. Mu kibiina ekiddako era omutuula abayizi b'ekyomusanvu nayo twasanga abayizi babanguka mu ntujja y'omutima n'engeri gye gutambuzaamu omusaayi okubuna omubiri nga guva mu mawuggwe. Eno nayo abayizi bannyonnyolagana bokka kabi omusomesa abanga ekintu yamala dda okukibasomesaako. Ensomesa eno tetera kulabikalabika naddala ku mutendera ogwa primary wabula ng'omusomesa Musa Najib Ssaabavuma agiweera obujulizi nti ekyusizza engeri gye basomesa. Oli obadde osomesa skeleton ng'ogikuba ku kifaananyi n'ogiteeka ku chart. Ono bw'oleeta skeleton omuntu aleberera nga liyo object n'obeera ng'osobola okunnyonnyola ekintu ekyo. Ku St. Anne Primary School Naddangira erisangibwa mu Town Council y'e Kakiri nga nalyo lya gavumenti nayo tusanze ensomesa y'emu yeeyambisibwa okusomesa abayizi ba sayansi mu kyomusanvu. James Sebaganda nga ye musomesa wa sayansi ow'ekibiina eky'omusanvu atubuulidde nti ebintu bino byabagulibwa kitongole kinnakyewa era ne batendekebwa okubyeyambisa. Ntandikwa ebintu tebyali byangu nti omusomesa yasookanga alina okusomesa ate alina okufuna obudde obukuba obufaananyi abaana bwe banaayigirako ate n'akafaananyi oluusi agenda kakuba ne katavayo nga bwe kandibadde so n'ennyinnyonnyola tagikwata bulungi nga byanyonnyola omwana tabikola tabirabako. Enkola eno tukitegeddeko nti yavumbulwa ekibiina ky'abasomesa ba sayansi abatandika ekitongole ki River Flow International mwe basinziira okuyiiya okubajja n'okubumba ebintu byonna ebiyinza okwanguyizaako bannaabwe okusomesa sayansi. Okusinziira ku bye twetegerezza alizaati z'amasomero gombi zikyukidde ddala okusinziira ku bbanga buli omu lyamaze nga yeeyambisa enkola eno. Ku Lwadda Primary School baasembayo okukola obulungi mu bigezo bya PLE mu mwaka gwa 2020 nga baafuna abayizi abayitira mu ddaala erisooka 15. Kyokka bukya nsomesa eno etandika mu bigezo bya 2022 baafuna abayizi 20 mu ddaala erisooka n'abalala 94 mu ddaala eryokubiri. Mu 2023 beeyongeddeko ng'abayizi abayitidde mu ddaala erisooka baaweza 29 ate 80 mu ddaala eryokubiri. With social studies it can also work because you see we integrate the subjects. Basically social studies at times move hand in hand with science. St. Anne Primary School Naddangira ate benkola batendereza ntendereze kubanga mu 2022 baafunayo abayizi b'eddaala erisooka 8 bokka wabula ng'omwaka oguwedde lwe baatandika ensomesa eno bano baafunye abayizi 51 mu ddaala erisooka n'abalala 139 mu ddaala eryokubiri. At least 18 candidates got distinctions in science. Kuba ebintu obisoma ng'obirabirako ddala owulira ng'ofunye amaanyi nga ne tosobola nabyerabira okuba ojjukira nti tikyange yaŋŋamba nti guno omutima eno sayidi ebeera bweti n'eno sayidi ebeera bweti buli kimu oba okitegeera mangu obeera mu kibuuzo. Kati abamu balaba bubbaazi bagamba eno si dry cell eranda ly'endaba terifaanana weriti naye wafuna chance efuna eno kit n'agikwatako alaba eryanda lyennyini. Twatuuseeko entinda mu Kampala abasomesa bano gye baakuba enkambi. Eno balinayo abakozi abawerako abakola butassamuka butassa mwoyo okussa ebirowoozo byabwe mu nkola. Banga bamu bajja ne bakola obudde bw'emisana kati nga Akawungeezi wagendako abalala kubanga bwa space naye beenina kati kubanga sisobola kubeera na bangi ate nga space ekyali ntono.
twasanzeyo n'ebipya ebyakayiiyizibwa okuyambako abayizi abatandika obutandisa okusoma waliifu n'okubala nga babakoledde akabaawo mwe basonseka ennukuta oba ennamba ze baba boogerako. Kyokka balina okusoomoozebwa kw'ekifo ekifunda wabula nga bagamba baakukisalira amagezi gatako okukolagana n'abayiiya abalala okufuna ekyuma ekisobola okukola ebintu bino bongere ku bungi bw'ebyo bye bafulumya. Waliwo work gye nateekayo last year ekifo kino okukigaziwa kibeereko kinene katosange nga obuzibu obwo nga buvuddeko. Newankubadde nga gavumenti ya kuno tennajjumbira kuwagira nkola eno naddala mu masomero gaayo, mu luggya lw'Abano twasanzeewo ebintu bingi ebiwedde bye baatubbiddeko nti gavumenti ya South Sudan ye yabitumizza. Kabya yakizudde nti abayizi abagikozesezzaako bayita nga kati nayo eyagala okukyaka mu bya sayansi mu bantu baayo kubekuba ennaanya ng'olutta ow'ettulu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.